tuyinza okugamba nti Idi Amin yalina tugeze embonereza ze zitafaanagana na z'abalala. N'olwekyo ebyafaayo ebimu biyinza okuba ebituufu kyokka ate ebirala bisobola obutaba bituufu. Waliwo tolabangako ku ddoboozi nga Amin agamba abakubi b'ebikonde nti saagala kuŋŋamba nti bansaliriza, njagala mukube knockout. Oyo atakola ki? Oyo ali against eggwanga lyaffe, mukube knockout agwa akole ki? Agwa waffe. Kati bwe babeeredde naago olowooza gano ng'agaba order nti mukube essasi ku nnyama tebandibadde nago. Amin nze ebyafaayo bye mmusomako n'abamunyumiza. Ekisooka yali social, yali muntu w'abantu. Kizibu nnyo omukulembeze weewaawo kyabulabe, omukulembeze kuba abakulembeze baba n'abalabe, weewaawo kyabulabe okumala gayitaayita mu bantu awo ng'ate oli mukulembeze n'obayitamu tolina na security, tomanyi bakwagala na batakola ki. Weewaawo kyabulabe, naye Amin yakikolanga. Kakati n'ekyo kikuzzaayo ku kiri nti yatowanga order omuntu ajja mu bantu bw'ati. Olowooza abandi mu kubyamayinja bandibadde bameka? Kakati Amin yalina eggwanga lye ku mutima. Ninako olutambi lwe namuwuliza ng'ayogera n'agamba ensi eno Amin ndi very popular, ndi w'amaanyi nnyo, nga yeeyogerako. N'agamba kubanga olumu saatuuka nali sigenze ku lukuŋŋaana lwa OAU, nze bwe sirugendako OAU yonna ebuuza weriza Amin. Era Amin oyinza okumubala mu bakulembeze ba Afirika, Bukyafirika ebaawo y'omu ku basinga okuba popular. Kubanga ku mulembe gwe Uganda yagabako obuyambi mu United Arab Emirates ng'egaba emmere. Jjajjange yafa ku mulembe gwe, naye ate nina bajjajja abafa ku mulembe gwa Amin. So buli mulembe ebaayo abafa n'abasigalawo. Ensi bw'etyo bw'ebeera n'etambula. So waalingawo n'omusajja yalinga Kyaggweeyo, baamuyitanga Bukya. Ndowooza awulira ku lugero olugamba nti okulaba ebinene si kuwangaala. Abaalaba Bukya tebandifudde, lugero lw'Abaganda. Ne bakugamba Bukya oyo bwe yabanga tugeze ayagala okunoga ebikoola ku muti omuwanvu ng'omuvule, ng'agulagira ne gweweta n'anogako ebikoola. xpotv to the world. Tubalamusizaako mwenna bakadde baffe abalungi. Oli ku xpotv, weebale okola kyattendo nnyo. Subscribinga, teekako ekide, programu zonna ezinajja ojja kuba ozifunanga bulungi ku mitimbagano yonna gye tuli. Facebook, Twitter, Instagram, gyonna kwe tuli. Omwanasoda Abbe ali mabega awo akutuuseko ensonga zituuke bulungi. Tugobye bumale ne programu yaffe bangukanesmart. Mukulu Smart, buuza ku bannabbanguka. Bannayuganda, nze nno mbuuza bannayuganda bonna, mbalamusizza nnyo. Mwebale gye mutuusaako engalo. Omwezi tuli mu gwa Museenene. Novemba omwezi gwa Museenene, omwaka gwa Yesu ogw'2022. Mbalamusizza botekako Yesu. Anti egyo emyaka 2000 bukya Yesu ajja. 2022. Edda baabalanga BC, before Christ. Kati babala Edi. Kuva Yesu we yajja gye emyaka. Esebo. Bwati bwakatereezezza wamma ndaba Edi. Edi after death. So, Mukulu Smart, nga bwe kuli kubanguka, tugenda banguka mu nsonga zonna nga bwe watusuubiza. Social, economical, psychological, political, philosophical, byonna kasamba nga nkimanyi kyombuuza. Mu byafaayo bya Uganda tubadde n'abakulembeze bawerako. Omuwendo gw'oyinza okuba obamanyi na bulungi. Nga bameka? Abali official ndowooza balinga 9. Lwaki otekamu ekigambo official? Waliwo be bayita factual president nga Baziyo Olala Okero yafuga ennaku 2. Akombadde sikategedde. Kakati bwe babeera mu lutalo lw'omu nsiko olwa 1980 lwatandika mu Gwakubiri mu 1980 nga twakava mu kalulu akatwala ennaku 2 aka Desemba nga 10 nenga 11 omwaka gwa 8.
akalulu ako ebyavaamu byali ebyo. UPM, Uganda Patriotic Movement, yafuna siiti emu kubanga omukulembeze okufuuka president baali babalira ku siiti z'oba ofunye mu parliament. Abaka ba parliament. Zaali nga district mekoba constituency zalonda. Zaali ntono nnyo, zaali ekinene nnyo ndooza zaali 100 nga zaali awo mu 100 kubanga byagenda okujja okumaliriza nga UPC yesinze nga DP yezeeko okusinziira abo ku bye baabala. UPM eya Mwami Museveni yafuna siiti emu, yali ya Mwami Crispus Kiyonga mu 8. Kati akalulu ako kaakubwa mu nga 10 naye nga 11 kaakubibwa ennaku 2. Kati Mwami Museveni bw'atakkaanya na bivudde na byali mu kalulu n'ekibiina kye UPM. Era ekyewuunyisa ku babaka, simanyi oba ab'ennaku zino ababaka basobola okukikola, naye Mwami Kiyonga mukama we bw'agaana okukkaanya n'ebyava mu kulonda ng'ate ye yali amaze okufuuka omubaka wa parliament, teyagenda mu parliament. Yagamba kabwejumbira kaaganye nange sigenda. Ne yeegatta ku mukama we. Olwo ng'ayagala ate yeegasse kwona okuggyako eno gavumenti eriko. Kakati ne wabe ebibiina by'abayeekera byali bingi. Ebiseera ebyo waaliwo ekya Fedemo, ekyo kyali kikulirwa Kayiira wamuwulirako. Balinako amakanda ey'essisa. Baasimbayoko amakanda, waliwo ekyankwanga, ne wabeerawo ekyo ekya Mwami Museveni, NRA. So ebibiina byali bingi. Kati olutalo olwo ne lugenda mu maaso nga balwana. Kati mu myaka awo egyaddako, Lutwa Wajjira muganda we yakwata obukulembeze. Baaziriyo baali bamuyita Baaziriyo Olala Okero. Bw'akwata obukulembeze n'abeera factual, mu luzungu bakiyita factual president. Yatwala ennaku 2. Nga ye president w'eggwanga Uganda. Kati ate yateekako Tito Okero Lutwa. Era bw'oba noonya nti gundi Baaziriyo Olala Okero yali abaddeko factual president. Kati ensonga lwaki kugambye nti eriyo abali official, so nga ate si abo bokka, eriyo abagwa mu mbeera ng'eyo eya Olala Okero. Wamala kikwata ng'ayita mukulu we bamutowe nga mugamba kwa. Ye n'addayo mu magye. Then enteeseganya ne zisigala nga kuba waaliwo enteeseganya ne zitandika okugenda mu maaso wakati wa Lutwa n'abayeekera. Bano aba NRA ezimu zaatuula mu nsi ezo ezituliraanye. Naye olw'okuba nti baalina nabo ndowooza missionizi zaabwe nti eggwanga lyanditambudde bwe riti, bo okusinza bwe baali bawulira, baasigala bakyalwana. Okutuuka we baakwata obukulembeze bw'eggwanga lino baabukwata nga 25 Januari wa 1986. Naye wano bo balaga nti 2026 baawukanamuko ne Idi Amin Dada kuba naye yakwata nga 25 Januari 1971. Kati oba olina okwawula ndowooza baakikola ndowooza okwawula ennaku ezo. Nga tetunagenda wala soko katereezeemu eri abagamba gavumenti ya NRA eyajjako Lutwa, abamu bajjako Obote, abamu ani omutuufu gwe bajjako? Bajjako Obote ne Lutwa. Baali beegasse. Anti Lutwa naye yali alwanyisa Obote. Lutwa ne banne baali balwanyisa Obote. Bwe bamala okukwata obuyinza ne bagenda bano bo NRM ne basigala NRA ne basigala nga bakyalwana. Ne bagenda mu nteeseganya ze bayita peace talks ne zitagenda bulungi, era bano bo baasigala bakyalwana. Kubanga jjukira okugenda mu nsiko bo baali balwanyisa bubbi bw'Obote, obubbi bw'akalulu obw'Obote, akalulu akabbibwa, ekigambibwa nti Ssemwogere yali akawangudde okusinziira ku bamanyira. Kati nga Mwami Museveni alwanirako Ssemwogere adde mu buyinza oba ye Museveni agende mu mutego? Yayogera ebigambo nti akalulu tekabadde ka mazima na bwenkanya, n'olwekyo kabbiddwa. Kati UPCC ekawangudde ngenda mu nsiko, so yagenda kulwana ku kalulu akaali kabbiddwa nga kati Ssemwogere kawangudde. Ebyafaayo bwe bityo bwe byali.
eyo tuyiseeyo nga tugezaako okuggula ekkubo we tugenda. Waliwo omukulembeze ajjukirwa nnyo mu byafaayo bya Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu okusinziira ebintu bye yakola bye tuwulira obuwulizi bye tutamanyi gwe bayita Idi Amin Dada. Bw'oyogera erinnya eryo ng'oli mu baganda baffe bakyeruppe wabeerawo okutya naddala abayindi to the extent bw'oyogera Uganda ekibajjira mu matu nti Idi Amin Dada. Tubadde twagala obeeko ebintu by'otunyumiza ku Idi Amin Dada. Oba osobola omutandikire gw'omumanyi tusobole omukenkuka kuba bamwagala nnyo. Bamwagala nnyo, waliwo abamwagala n'abatamwagala nabo bakola ki? Kubanga ensi tesobola kukwagala yonna. Oyinza okwekanga eriyo percentage egamba nti mwagala nnyo, endala n'egamba ate nze saagalira ddala ani? Idi Amin Dada. Idi Amin Dada naye yali musirikale mu gavumenti ziri eziyise naddala eya Apollo Milton Obote eyasookera ddala ng'era ali awo mu bano bakomanda oba abaduumizi b'amagye. N'atandika okuzimba obulamu bwe bw'atyo. Teyali nnyo musomi nno, eggwanga lye yali musajja mukakwa, naye n'ajja ng'azimba obulamu bwe ng'ajja abuzimba okutuusa we yawamba obukulembeze bw'eggwanga nga mukama we agenzeeko ye Singapore. Empamba eyo gye twagala otunula era agenda okuwamba amaanyi agajjawo okuwamba yali ku ddaala ki kuba nayo oli kupika? Yali komanda Kano. Yali Kano. Nga yalina final word oba omuntu yenna ng'aduumira magye bano abasigadde babasobola omangu okumuwuliriza. Edda abantu bawambanga nnyo zi gavumenti lwakuba nti n'ensi egenze ekula nti weetegereza nti n'ensi zino ezakula tizikyayagala ezo ze bayita kuditas. Oluusi owamba gavumenti ne bakuggyako kuba tebakyabyagala. So edda era bw'oba owulira edda okuwamba gavumenti kwaliwo nnyo. Ng'oli awamba n'ebweru bawambanga bangi era bw'otunuulira kuditas ezakabeerawo mu nsi yonna ojja kwekanga nnyingi nnyo kubanga edda kyo bwe batyo bwe baakolanga. Oli agamba neerangiridde kasita agenda oba ku leediyo ng'ey'eggwanga n'awamba ekisaawe ky'ennyonyi n'awamba ki ng'agamba kati nze pulezidenti. So n'oyo omwami bw'atyo bwe yakikola ng'ennaku z'omwezi 25 January wa 1971 n'agamba mukama we todda wano nze pulezidenti. gwe yeerondera n'amuwa eyo gy'amugambira todda eno ndi pulezidenti. Bw'atyo n'atandikirawo emirimu gy'obukulembeze obw'eggwanga lino eryaki Uganda. Nga tunagenda ku mirimu gye gwe baakigamba yazzaako ki? Yafufula obudde obwo n'agamba nti owaayo ekitandika otyo. Ebyobukulembeze ntera okubira byonna bitera kufaanagana. Omuntu kizibu nnyo okukkiriza nti avuddeko. Era ebiseera ebisinga bw'owulira nga bawambye n'Amini oyo mwennyini olunaku lwe baamuwamba wawulira agamba nze nkyali pulezidenti agenda okubyogera buluusi agenda n'obyogera nga addusi kubanga ebyobukulembeze bwe bityo biba bifaanagana ssaawa 4. Obote yasigala awulira nga ndowooza gwe batawambye naye omukulu yali amaze okumuwamba kuba Amini teyali muntu asaagirira newankubadde yali aseka nnyo. Yalina simayiro naye nga si ye muntu gw'oyinza okuleetako omuzannyo nga kyakoze then aba akikoze. N'ajja ng'atambuza obulamu n'ajja ng'atambuza. Kakati ekyasinga ennyo okukwata abantu omubabiro mu gavumenti ye era abantu ndowooza kye boogerako kye ky'abayindi. Waliwo ekirala ekisinga ku ekyo? Bigambibwa ye yattirangawo nga ye kkooti yeetuulawo teyalina paaliyamenti nga yasalawo yalina ekigambo ekisembayo kasooli enguze essasi balikubirawo. Teyalina kkooti y'abamenyi b'amateeka. Yalina kkooti bw'osoma ebyafaayo biraga nti kkooti yagirina. Naye nga tekola kifaananyi yavaayo n'agamba nti oyo Smart yalidde enguzi mu muteeka wali Katandala abalulu. Handling y'obukulembeze yanjawulo. Enkwata gy'okwatamu obukulembeze eringa mwana ku ssomero oba eringa ggwe omuzadde. Wabaawo omuntu ng'ayinza kutunuulira butunuulizi mwana na liiso. Omwana oyo n'amanya kitaawe ky'agamba. Eyo nno nayo mbonereza. Neebaayo oli nga bw'akwata ku mwana amumma mmere
oyo naye abamubonereza nebaayo oli nga ye bw'akwata ku mwana amusiba ku muti waggulu n'akuba kibooko. Ezo zonna ziba mbonereza. Tuyinza okugamba nti Idi Amin yalina tugeze embonereza ze zitafaanagana na z'abalala naye ffenna twekanga ffenna era ogenda okwekanga nga ffenna tuba bonna baba bagaba bibonerezo. N'olwekyo ebyafaayo ebimu biyinza okuba ebituufu kyokka ate ebirala bisobola obutaba bituufu kubanga twagala otwawuliremu nti kino kyali kituufu kino tekyali kituufu. Nze we ŋŋambira nti ebimu si bituufu. Omuntu yenna bw'afuna obukulembeze batono nnyo ababa bataagala kubunyweza. Kati oli kizibu nnyo kyakukola kigenda muggyako bukulembeze. N'olwekyo abantu abasinga bayinza okuba baabikola nga tebabikola ku orders za Amin. Bantu batono nnyo nga alina ekintu kyatuuseeko aba n'empisa. Tugeze kankuwa ekyokulabirako, omwana ayinza okugaggawala ku kyalo nga sina mugagga nnyo ng'alinamu miliyoni 10 n'agamba nti nja kuba mbasasule nkukuba oluyi n'enkola ki n'enkusasula naye ng'alina miliyoni 10. Kaakati otya nnyo omuntu akutte emmundu alinako n'akasente mu nsawo. Batono nnyo ababa n'empisa ng'alina obuyinza ng'alina n'essente kubanga tulabye bangi ng'oli olufunamu kano ne bwe kati. So basobola okuba nti olw'okuba nti abantu abali mikwano gya Amin bayinza okuba nti baalaba kipya ne balaba ku kasente ne balaba ku buyinza nga wasobola okukola kyakukoze naye nga bwe baabikolanga si Amin. Ate Amin yayinza kwegabanyamu mirundi emeka. Bwe babanga ekyo bakikukoze e Masaka ne bakikukola bakikukoze e Masaka ne Busoga ne wa kitegeeza Amin yalina emizimu nga mingi nga yatowa order n'agamba kino kasa kibaawo teri mbwate kumusiba. Amin oyo omulaba balina nnyo amaloboozi ge ng'ayogera ebigambo ebimu ago bandibadde bagalina ng'ayogera nti oli bw'akola ekidumu teri battibwanga. Tewali mulembe gwonna nga teguliiko bantu nga teri mulembe gwonna nga teguliiko bantu bafa munne batafa. Ewammwe temulinayo malaalo ebijja gyebiri okufa kwaliwo kuva dda era kisinzira ofudde ki bakusanze amasasi. Teri nfa nnungi okufa kwonna kuba kuki kufa. So singa zaalinga orders za Amin ago amaloboozi agasinga bandibadde bagalina era bandibadde bagazannya. Naye omuntu yenna abeera n'abalabe. Sigamba nti yakola ebirungi oba ebibi naye nze ŋŋamba nti bw'abanga yakola zi orders jjukira nti orders ezo bisinga bazikolera ku maleediyo nga bw'owulira tugeze emabega awo twabadde n'obulwadde bwa COVID. Omukulembeze w'eggwanga n'ajja n'agamba nti abaana temuddayo kusoma olunaku gundi mubaggyeyo ntaddewo kafyu ssaawa bweziti ne bweziti ne bweziti. Njagala oŋŋambe nti emyaka we ginaayita 3 bajja kuba tebalina maloboozi ago gagamba nti omukulembeze yatuwa order nti mweggalire ssaawa emu saagala kukola bwenti saagala kukola bwenti ne gali gandibadde bagalina. So waliwo ekintu ekyangu ky'okukkiriza. Ebiseera ebyo tewali tekinologi amalanga ennaku kyokka ate balina amaloboozi agoogera ku birungi. Waliwo tolabangako ku ddoboozi nga Amin agamba abakubi b'ebikonde nti saagala kuŋŋamba nti bansaliriza njagala mukube knockout. Oyo atakola ki oyo ali against eggwanga lyaffe mukube knockout agwa akole ki agwa waffe. Kati bwe babeeredde naago olowooza gano ng'agaba order nti mukube essasi ku nnyama tebandibadde nago. Mukulu Kiwuuwa soka tuddeyo emabega. Amin ye nga ye enneeyisa ye moral yali atya ye nga y'omuntu. Amin nze ebyafaayo bye mmusomako n'abamunyumiza ekisooka yali social. Yali muntu w'abantu. Kizibu nnyo omukulembeze weewaawo kyabulabe omukulembeze kuba abakulembeze baba n'abalabe weewaawo kyabulabe
okumala gayita mu bantu awo ng'ate oli mukulembeze n'obayitamu tolina na security tomanyi bakwagala na batakola ki weewaawo kyabulabe naye Amin yakikolanga kakati nekyo kikuzzaayo ku kiri nti yatowanga order omuntu ajja mu bantu bw'ati olowooza abandi mu kubyamayinja bandibadde bameka singa yali ekyo ggwe abantu abasinga kye bamutuuma n'ajja mu bantu ng'ali social n'abeera mu mupiira kuba yali wa bitone n'agenda mu kuwuga kyokka nga talina security oba yali yabateekamu ddentiisa teri omuntu yenna tugeze ng'omukulembeze oyo akola kikyamu nnyo tasobola kuwugira mu bantu leero n'enkya ne luli waakiri tebateeka mu mazzi kaamulali najja n'awuga buwuzi amazzi ne gamubagala mu maaso bandibadde balinako ekintu kye bamukola singa yali nnyo sigamba nti yakola birungi byereere naye singa yali ekyamawulire ennyo ge kiraga ng'ate ali social yandibadde teyandiwangadde yandifudde ekya social kimaze kyekirala kyoyinza okwogera ku nneeyisa ya Amin enneeyisa ya Amin yali ayagala nnyo eggwanga lye omuntu ayagala ensi ye akola ebintu bingi kyova olaba nti ayinza okukola ebintu by'olaba ng'ebyobukambwe Tanzania erina omukulembeze yakafa baamuyitanga John Pombe Magufuli yataamingibwa ng'omukulembeze omukambwe naye teyali mukambwe bwe yafa nno ne bakaaba bangi yali ayagala ggwanga lye nga bw'atula n'agambe guno omusolo lwaki zino sente nnyingi zino okugenda eri baminisita bano tubasale bwe tuti okukuba mwoyo gwa ggwanga kakati Amin yalina eggwanga lye ku mutima ninako olutambi lwe namuwuliriza ng'ayogera n'agamba ensi eno Amin ndi very popular ndi w'amaanyi nnyo nga yeeyogerako n'agamba kubanga olumu saatuuka nali sigenze ku lukuŋŋaana lwa OAU nze bwe sirugendako OAU yonna ebuuza where is Amin ng'eyagala kumulaba wa Uganda Amin owa Uganda where is Amin n'agamba natuukako ku lukuŋŋaana olumu nga ndina mulwadde nga saagala na kwogera banka kankole ki njogere abyala ali oba just kwesudiyamu ekisooka okwagala n'obuganzi ne popularity teri abigula Katonda akuteekako buteesi favor nti ono gundi ali popular era Amin oyinza okumubala mu bakulembeze ba Afirika bukya Afirika ebaawo y'omu ku basinga okuba popular olw'ebikolobero nedda popularity teri ku bikolobero popularity teri ku birungi naye ekigambo popularity nkugambye nti Katonda yakigaba Idi Amin Dada yali very very popular ng'ensi yonna emumanyi kubanga ku mulembe gwe Uganda yagabako obuyambi mu United Arab Emirates ng'egaba emmere neevujjirira ekyondo ky'Abawalabu kubanga ebiseera ebyo nga tolina kyoyinza kulimirawo era yali nteeseganya okuteekawo akatale k'ensi yonna kati Amin yabagabirirako bagamba yagulako n'ettaka mu England Amin yali wanjawulo nnyo kubanga yayagalako n'okuwasa Queen wa Bungereza kadde mwako Idi Amin Dada yayagalako okuwasa Queen wa Bungereza amanyi agajjawa yamuwandiikirako ebbaluwa n'agamba simanyi singa Queen abeera amukkiriza yaafuuka oba mulangira waawa kano ke bagamba yafukamiza Queen ke yazimba akasiisira katuufu siyinza nnyo kukamanya kujjako nga nkabuuliriza nnyo nkawulira naye siyinza kukamanya wabula njogera ku bino ebiwandiike bye ndabako nti ye yayagalako awase Queen oyo owa Bungereza amuganze oyo eyakafa Queen Elizabeth Alexandria Mary Amin oyo yayagalako amuganze kakati social life ye yali bwetyo nga muntu w'abantu olwoka ogambyemu kano yali ayagala eggwanga lye ku mulembe gwa Amin omanyi guno omulembe kuliko ennyo ekigambo tribalism omulembe gwa Amin ekigambo ekyo kyasawundinga nnyo mu mitima gy'Abannayuganda tribalism abantu bakivuunula bubi kyokka ate tribalism si kibi era buli muntu ndowooza yandibadde tribalistic
musango. Simanyi nze nzivunula eyange ku tribalism eyinza okuba yenkyamu. Kati obusosoze mu mawanga kyeki? Nepotism. Nze bwenkiwulira. Tribalism bw'ona yakisoma ennyo ng'ogenda okyetegereza ojja kulaba nti bwe bwagazi omuntu bw'alina ennyo ku bibye n'eggwanga lye. Nga nze ng'Omuganda, nze ng'Omunyankole, nze ng'Omukiga. Kyokka nze okusituka ne ŋŋamba nze ng'Omuganda oba nze ng'Omunyarwanda oba nze ng'Omusoga si kya bulabe. Kibeera bubeezi, obeera bubeezi proud olw'ekyo ky'oli. Kubanga omuntu yenna atali proud ku ekyo ky'ali aba alaakinga self esteem, aba teyekkiririzaamu. Kati nze ekigambo tribalism nkiwulira ng'okwekkiririzaamu mu ggwanga lyo. Obusosoze kati omulembe gwa Amin era bwali bwa ttunzi ng'ebiro bino. Obusosoze eggwanga amawanga mangi gaali masosoze mu mawanga ng'oggyeko ery'Abaganda. Bali byali bitambula. Ng'oggyeko ery'Abaganda amawanga mangi era masosoze kuva dda. Ng'oggyeko ery'Abaganda lino teritera kusosola. Si kweyagaliza mukulu smart. Si kweyagaliza. Ate wano singa bakeera ku makya ne batubala wano. Eno Buganda tuyinza okuba nga ffe tukola percentage entono Abaganda. Kakati ate abantu bandiwangaalidde wano singa waliwo abasosoze. Omuganda edda nga ova gy'ovudde n'omusanga ng'oba ali ku acres 2 n'ofuuka omulaalo we n'akuwa w'ozimba akayumba n'akufunira n'omukazi ow'okuwasa ng'oba wava eyo. Takumanyi nako gye wava. Takumanyi olunda bulunzi nteeze n'akuwa omukazi n'ozaala abaana akuwasiriza. Nga bw'olwako ne ku by'obusika bakuwa. Nga bakuteekako nti gundi ono ansikira, nti gundi ono ku ky'obugagga kinaatwaleko. Kakati omuntu eyali mu mbeera eyo oyinza otya okugamba nti asosola mu mawanga? Kubanga nze ninako abantu be mmanyi nga nabayindi naye nga balina mayiro. Ttaka lya Kabaka. Balina ttaka lya Kabaka. Kyokka balina wano mu Buganda. Kati tosobola kugamba muntu nti kuba singa ogamba nti Abaganda tugeze nti oba Abaganda baali basosoze mu mawanga oba basosoze okuva obwedda, tosobola kubeera mu muntu awali muntu akunyigiriza n'osigala ng'okyaliwo. Singa abantu baavaawo dda tewali muntu ayagala kugenda wantu bwe batamwaniriza. Buganda kuva dda eyaniriza, kuva dda obeera bubeezi awo nga gw'opiyo n'oyigamu Oluganda ebigambo 3 Omuganda n'akugamba kati gwe Ssenkubuge. Tekiri nno mu mawanga malala kizibu nnyo okusanga omuntu gwe bayita Kiwuuwa nga yagenda mu ggwanga eyo eddala ne bamugamba nti kati gwe Kiwuuwa Gwokero. Kujjako Kyagulanyi buli waagenda mpulira Ngobi, mpulira Mafaali oba oyo mukulembeze naye ntegeeza omuntu ng'agenzeewo nti ngenze ndi eyo gyendi era njagala kufuuka wa wano. Banzadde ng'Abaganda bwe banzaala ne bantuuma Okero ne tukola n'omukago ne mbeera mu kika kyabwe. Abaganda abo be basinze okuba nga bakirina wano. Tuddeyo ku gundi yaffe, tuddeyo ku kintu kyaffe. Wakise nepotism. Gavumenti ya Amin bw'otunulira ku kyamawanga yali balanced. Bwe ntunulira ku kyamawanga gavumenti zonna ezizze zibeerako naddala tubala kutandikira ku Apollo Milton Obote. Eggwanga eribadde nga lifuga libadde nga favored okusinga ku ggwanga eddala. Okuviira ddala ku Milton Obote nti Obote yali Mulango kati Abalango baali favored nnyo. Era ojja kwekanga naye Muteesa ye yasooka yeete nga tomwogeddeko nti kiva kyaviira ddala ku Muteesa. Muteesa yali tafuga. Muteesa yali tafuga. Yali akola ki? Obote yali afuga. Obote yali afuga. Constitution yali eraga nti Prime Minister wa buyinza bungi okusinga President. Yakyuka bukyusi. Obote yakola Constitution eyo. Era Ssekabaka Muteesa yali tafuga.
baalina buzannyo bwabwe bamuzannyo obwenkwe ne bamusaawa era kyova olaba nti obutakkaanya bwajja mangu ng'amaze okukitegeera nti ono ali mu byoya bya nswa bali baalina bigendererwa birala. N'olwekyo okutandikira ku Obote tukitunuulira nti eggwanga eryo eryalinga lifuga lyafunanga nnyo enkizo era abo abaali boogera tugeze olulimi olulala ng'olujapadoola weekanga ne mu Buganda wa wonna nga bwe banoonya chairman oba mayumba 10 nga bwe baba bayitanga era yateranga kuba wa ggwanga eryo. Tekiri ku mulembe guno gwokka. Tekiri ku mulembe guno gwokka. Guno simanyi byamaanyi nnyo naye nga nze kyemmanyi nti buli ggwanga eribadde lifuga Uganda libadde litera nnyo okufevalinga ab'eggwanga lyabwe okuva byonna bibadde bwe bityo bitera okutambula bw'obitunuulira. Amini naye yafevalingamu abantu abo aboogera olulimi ng'olulwe baali b'amaanyi nnyo ne Obote bw'atyo n'abalala bajjanga bafevalinga abo okuggyako bano abaabeerawo obunaku obutono oba obwezi obutono. Ekyeddiini mbu yali musajja Muisiraamu ng'awa nnyo Abasiraamu amaanyi nga to the extent nti Uganda yandituse ssaawa ya leero ng'abasinga Bayisiraamu. Ogutali musango nti omuntu yenna ekintu kyakkiririzaamu ayagala nnyo okukibuulira abaakyo. Oba olaba nti nno kyaki omuntu bw'alokoka. Waliwo enjawulo y'okubuulira n'okukaka. Weeri. Mwamini ng'akaka. Singa yakaka singa ffenna tuli Basiraamu. Nga waliwo ne Bishop eyattibwa mbu ku mulembe gwe. Wanti waliwo n'abalala abaafa ku mirembe gy'abalala. Nakugambye wammwe teriyo malaalo. Gyegali n'ekisinzira afudde ki? Okufa nakugambye teri kufa. Okufa tekulina njawulo. Okufa kuba kufa. Afudde ennyanja n'afudde accident mirambo. Bishop Lumu Janani omumanyi? Namuwulirako. Yafa ki? Simanyi. Siyinza kugamba nti nno yafa kino. Naye nawulira nti yafa ku mulembe gwa Amin. Ng'era abantu abalala abangi we baafa ku mulembe gwa Amin. Nti yattibwa gavumenti. Abalala we baafa ku mulembe gwa Obote. Ng'era abalala we bafudde ku mulembe guno. Jjajjange yafa ku mulembe guno. Naye ate nina bajjajja abafa ku mulembe gwa Amin. So buli mulembe ebaayo abafa n'abasigalawo. Ensi bwetyo bw'ebeera n'etambula. So Amin singa eddiini yali tugambe akakaggwe nga bw'ogambye kyekiri kyenkuzaayo nti obutambi obwo obwogera ku ebyo bwe balina okusooka okuleeta abasinga tubikkirize nnyo kubanga ebintu ebisinga bigenda na evidence. Nze njagala nnyo ekintu ekirina evidence nze ng'omuntu ate nno sikyogera kubanga mpagira Amin kuba teffe abeewaffe baali bamukyawa nnyo naye nze njagala nnyo omuntu bw'abanga alina ekibi kye yakola nga bw'olina obutambi buno obulala kubanga gwe kirina okubiitinga understanding yo ogambe nti akatambi nga Amin awuga kabeerayo katya nebulayo akatambi akakomandi nga nti naakole kino nga bwe bagamba. So singa nze jjajja owange omulaba yali yazaalibwa mu 1933 ekyo kyeraga lwatu nti yaliwo ku mulembe gwa Amin n'ogwa Obote naye baali bamuyita George William Mugenyi Kibuuka. Ffe tugenda okuzaalibwa ku mulembe guno ogwa Mwami Museveni era tumusanga waali nga era ye George William Mugenyi Kibuuka. Otegeera ekigambo kye nkugamba? So singa waaliwo obukake bw'eddiini twandimusanze ng'oba ye Rafayiri Kibuuka. Kati ekyo tekibiitinga. Waliwo n'abagugu b'emitwe ne bagenda ne mu nsiko ne beekweka olw'eddiini lw'enzikiriza. Ate abangi. Ensi yonna n'eguguba. Gwe genda bugenzi wali biggo tugeze eby'Abakatuliki. Tomanyiyo wali kigo nga kiweza emyaka 10. Ebiri bingi nnyo. Kaakati singa waaliwo obukake singa tebyamenyebwa. Kubanga nze kankuwa ekyokulabirako. Abazungu bwe bajja wano waliwo eddiini gye baawera oba enzikiriza
abazungu bwe bagiwera obaffe bennyini abazungu enzikiriza eyo yali ya busamize. Kakati obusamize obwo nga babulamu amaanyi ag'enjawulo, waalingawo n'omusajja yalinga Kyaggweeyo baamuyitanga Bukya, ndowooza awulira ku lugero olugamba nti okulaba ebinene si kuwangaala. Abaalaba Bukya tebandifudde, lugero lw'Abaganda. Ne bakugamba Bukya oyo bwe yabanga tugeze ayagala okunoga ebikoola ku muti omuwanvu ng'omuvule, ng'agulagira ne gweweta n'anogako ebikoola. Byaddala. Ng'agulagira ne gweweta n'anogako ebikoola ne gukola ki? Ne guddayo. Oyo yavaako olugero olwo nti okulaba ebinene si kuwangaala, abaalaba Bukya tebandikoze eki? Tebandifudde. Kakati bano bwe bajja balwanyisa abantu abaalina amaanyi bwe gatyo, kyebo ne bakola ne ssemateeka okukukwata ng'olina amaanyi ago ag'enjawulo, osasula ssente bwe ziti tukusiba emyaka bwe giti. Y'ensonga lwaki nti watandika okulaba amasabo nga gali mmanju bagakweka, ng'oli alikwese lwekyo nti bano abafuzi b'amatwale bajja kunsanga neki. Era kyova olaba nti osanga bali nga bakugamba nti ffe tusamirira mu muti, ebintu byaffe biri awo. Abantu baddusanga olw'obutaagala bifiirwa ng'ateeka mu muti oba mu mpompogoma, ne gufuuka nti ogwo omuti gwaffe tukola ki? Tugusamiriramu. Kumbe wali oddusaayo okwekawa mu kibira, toyagala kufiirwa bino. Kakati kye bayita okuwera enzikiriza ng'ogiweresa force, kibeeramu ebyo kyandibadde kireeta effect ebyo. Wandisanze ng'ekkanisa ya Anglican eri mmanju, ng'ekkanisa bisobola oteerera nga Museveni bwe yajja ng'Obwakabaka babuweze babuggyeewo n'abuzza. Anti nkugambye tolabangayo kizimbe ky'Abakatuliki oba eky'aba Anglican nga kirina emyaka 100. Namirembe Cathedral erina emyaka emeka? Lubagga Cathedral erina emyaka emeka? Singa waaliwo okuwera ensinza, twandibaddeeyo Namirembe tetugirabawo. Kyokka n'ebigo by'abajulizi, abajulizi e Namugongo nabo tebandibaddewo. Oba okitegeera? Abajulizi abo balaba b'Abaprotestanti n'Abakatuliki, kyokka weebali. Era ne ku mulembe gwa Amin byaliwo. Wabula nti nze kyendowooza nti omuntu yenna asobola okusoosowaza ekikye okusinga ku kirala, naye ekyokugamba nti yagamba Abusiraamu bokka bwe buba bubeerawo, ekyo ndaba nga kyakumuwaayiriza, kuba facts weeziri eziraga nti bamuwaayiriza. Singa tufuna abantu bonna, Obusiraamu kutoola shahadu, kyokka Omusiraamu bamutayirira. Naye singa ogenda n'obuuza bakadde baffe abo abaaliwo ku mulembe gwa Amin nga ye David yani omugamba, naye gwe baakutayirira ajja kugamba nedda. Kyogamba eriyo Omusiraamu abeerayo nga si mutayirire? Kyakisoboka. So kitegeeza nti ekyo nakyo kikyamu. Yatta abantu b'amasiikini mu kibuga n'atikka emmotoka nnamba n'atwala mu Victoria n'ayiwa. Nkiwulira waliwo abakyogerako, naye anti kyekiri kye nkugambye nti ebintu ebyo si wakanya butuufu bwabyo, naye nze kye ŋŋamba njagala facts zaabyo. Njagala teri kizibu nnyo nze kibiitinga understanding yange omukulembeze ng'ayagala kubeera waafuge n'akwata abaana tugeze b'amasiikini n'abayiwa. Yali ayagala yonja kibuga ekyo ng'ayagala Kampala nga n'abasapatu abagobye. Okuwera abasapatu nyambala mbi, ng'era ne bwe njagala guno omulembe nagwo bwe kiba kisobose ennyambala embi ewerebwe, kubanga tewali kintu kisinga. Tolinnyiridde eddembe ly'abantu. Eddembe omuntu ateekeddwa okuba n'eddembe lye singa naye tayingirira mu ly'abalala. Nze bwe nyambala sapatu yange eddembe kirima kujja. Osobola okulinzijako. Tugeze abawala, kati nze kankuwa ekyokulabirako. Omuntu yenna anaafuga eggwanga obulungi asookanga kuyita mu nnyambala. Kyokka n'ennyambala eddirayo ddala mu Bayibuli. Abantu bwe bamala okwonoona Adamu ne Kaawa, Katonda kye yasooka obakolera nga bafunye amagezi, yasooka bakolera ngoye. Engoye zennyini ezasooka omuntu okwambalwa Katonda ye yazikola. Kitegeeza
omuntu yenna nga mukulembeze ng'akwata ku nnyambala, omukulembeze oyo yeetaaga okuwa credit. Ateekeddwa okuba omulungi. Oyo omukulembeze definitely aba mulungi. Abasajja bangi baguze n'omwenge gwe batandiguze lwa nnyambala y'abakazi. Oba otegeera kye nkugamba? Baganya offa ku famire zaabwe bakoze eki lwa nnyambala y'abakazi. Abadde atambula asanze omukazi ayambadde akantu kakoma wano. N'agamba bwe siganza kwonoona n'akola nti. N'olwekyo omukulembeze yenna ky'ova olaba nti ensi tugeze kati nga ezo ez'Abawarabu. Ky'ova olaba nti zirina ekitiibwa kye zeesigaliza nnyambala. Munnange ate ekyo si kya ddiini. Ekyo kigwa mu mpisa. Kakati Amin bw'abanga yatunuulira n'agamba naye omuntu ayambala bw'ati taba simaati. Ate asigala mutuufu. Kyenkugambye nti eddembe lyo ggwe lyoba nalyo nze terimmazeeko mirembe. Kubanga nze ndi musajja ne gundi musajja, ffenna tetufaanagana. Bino ebintu ebisinga biri controlled by instinct. Bwongo nga ggwe obadde awo n'olaba bulabi awo mukyala ayambadde nga half naked, obwongo ne bukola ki? Psychological otokyalinga oyo omusajja. Kakati oli bw'ajja n'agamba ennyambala ebeere bw'eti, awo tewaba buzibu. Eddembe olyonoonera mu balala. Tulina bingi bye tulaba ku TV nga tugeze bayimbi n'ayambala engoye zikoma eno ne bayisaawo n'akalango ku TV nga bali kuba video nti regulated by Uganda Communication Commission. N'ogamba naye baregulatinze eki? Kubanga regulating kitegeeza kwekenneenya. Kakati gwe weekenneenyeza ki ku muntu ali half naked? Kitegeeza nti oli kutta ate omulembe oguliddawo. Tewali kintu kitta mulembe nga nnyambala. Ate n'ennyambala eyinza obutatta mulembe guno kubanga guba tegukyagigasa. Panda gaali ku mulembe gwa Amin, omusolo gw'okumutwa abantu nga badduka mbiro. Toyagala kusasula musolo? Panda gaali nabiwulirako. Naye ekintu kyonna omuntu tugeze bw'oba ozzizza omusango, omuntu yenna weetaaga kuvunaanibwa. Bayinza okuba tomanya, bayinza okuba nga baali bazzizza emisango egitali gimu. Omusolo gwe baayitanga ogw'omutwe, in fact guteekeddwa kusasulwa eggwanga litambule. Era eggwanga likyasasula omusolo. Tusasulwa kuba nti guli gwe gw'olaba gwe baagerekanga nti ono bw'ati asasule bweziti tokyagulaba. Naye ate gw'osasula nagwo era gusigala mungi. Naye nga guli invisible. Gutambulira mu bino ebintu bagattako kino ne kino ne kino ne kino. Era bw'otunuulira ebbeeyi y'ebintu ogenda n'ogamba nti nno oba ate guli ogw'omutwe gwandikomyewo ne mmanya nti nsasudde 2 oba 3 omwaka ne biggwa n'engula sukaali wa 1,500. Kubanga tekirina nnyo buzibu, omusolo tegwalina nnyo buzibu. Mwagukaaba nga tegulina buzibu nga gumaze kyuka. Tewali muntu yali serious nga tayagala kusasula musolo. Era bw'otunuulira oyo gwe baagobanga emisinde era ojja kumwekkaanya nga teyali serious. Kubanga omusolo oba weeyamba ggwe nga bw'oyamba ne gavumenti ekuweereza services. Mu layini yennyini njagala opimemu economy ey'omulembe gwa Amin n'eya leero. Njawulo ki eri wakati awo? Bali abantu baali batono. Kye kisooka. Toyinza kuddira bantu batono bageraageranye ku bangi. Kiringa bw'onaagamba nti ku mulembe gwa Amin abantu baalyanga mmere yenkana ki? Ku mulembe gwa Amin ne guno gwe tuliko baliwa abalya emmere nnyingi. Ebintu ebikolwa mukadde wange smart nga byo tebiriko ba population. Kati kwegamba ojjasanga Bugereza agambe nti transport sector yali nnungi. Railway yaliwo, egaali ennyonyi nga weeziri, baasi za gavumenti nga weebiri, nga abakozi abakulu abatonera basasulwa kye basaanidde okusinziira. Ku mulembe gwa Amin ennyonyi zaaliwo. Ekyo kyo nkyekakasa nti n'ennyonyi zaaliwo. Ne ekonome yatagalamu
oluvannyuma lw'okugoba abayindi baali bagiyimirizaawo not as such naye be baali bagimanyi. Kizibu nnyo okugoba omuntu omulundi ogumu kubanga ekyo kye yakola nno kyali kirungi, kyali kya mwoyo wa ggwanga naye kyali kyetaagamu okwetegekera kubanga ndaba bwe tuba nga tugamba nti tuli independent muteekwa okuyiga okutondawo abantu bammwe nga be bafuga ezo ezirikowa bwe baba nga be bakwata politics economy nayo balina ogikwata n'ebintu ebiri social ku disipulini yammwe nga be bagikwata. Kakati Idi Amin pulezidenti oyo yalina okusooka okubaako bingi byakoppa mu bayindi. Bw'amala okubakoppa abagobe agambe nti muveewo economy ebeere bwetyo. Process y'obagoba yali etya? Process y'abagoba yali abrupt. N'agamba mbawadde ennaku bweziti sikyabaagala wano. So teyabakola olw'okuba bakola apiiru. Teyakikola lwakuba nti yabakyawa nnyo naye yakikola olw'okwagala economy ebeere mu mikono gy'Abafirika. Ekintu ekyo ne gundi yakikolako gundi ono Robert Gabriel Mugabe ng'ayagala nnyo economy ebeere mu ggwanga lye era abantu ne bagamba doola egudde yagwa nnyo ewuwe olw'ekigendererwa nti yayagala economy ebeeremu bannansi bagende nga bagiyiga nga ye kyatunulidde mu myaka egiddako egyewala economy eno esitandinge ku bannansi. Kati Amin ye yakirengera dda nga ne Mugabe taliiwo, ye yali amaze okukirengera nti economy esobola okusigala mu bannansi. Ate n'ekyo nno kirengerwa nno muntu ataasoma, teyali muyivu mu buno obuyivu obw'ekibiina naye ng'amaze okukirengera nti economy eno nsobola ogissaamu bannansi n'etambula. Yalinnyako mu kibiina yadde ekimu? Yasomako. Yali ate oluzungu lwe yandirwogedde atya lwakuba nti era oluzungu language ng'abantu abalala gye basobola okuyiga naye olwo lwe yayogera lwakulaga nti ate yalinnyayoko n'asomako. N'olwekyo abayindi okubagoba kwe kwali definitely kwagala economy efuuke purely Ugandan so nga tekyali kibi naye handling yakyo enkwata gye yakikwatamu ye yali embi oba oliawo naye nga kyo kye yapulaaninga tekyali kya bulabe nga bwe bakisuubira. Bakifunamu obudde? Abamu bakifunamu abaakwata obulungi bizinesi bakifunamu, abamu byabalema. Jjukira gwe ne bw'okwata bya bugagga n'owa abaana abo nga byenkana wabaawo enkya n'ojja n'obabuuza wabaawo progress nga omulala n'akola ki n'agwa. N'ebyo si kikulu bye bibeerawo mu transition. Omuntu yenna atya okubaako ky'atandika era tafuna ekintu kyonna okukitandika kiringa kusimba kintu kyonna oba ngenda kusimba binyeebwa. Bwe nkwata kilo z'ebinyeebwa 2 ne nzissa mu ttaka ezo zifa. Ebyo byentaddemu bifa era bwe wayita wiiki ne ntakulamu sisangamu n'ekimu. Naye bwe kimala okufa kireeta empeke endala 15 ng'ate nataddemu mpeke etya. Kati omuntu yenna ng'atandika alina okukkiriza okubaako by'afiirwa ate afune ebingi. N'olwekyo sikiraamu bulabe bwonna kye yakola kubanga era twalina okukitandika okukigumira nti kati omusajja atutadde wano economy y'Abannayuganda kati tulwane nga mwe mwakuba bukubi nduulu nga temufuddeyo bakina abakosa afutalola muyindi yali abayisa bubi abakuba. Kaakati munnange tosobola kuyiga experience bagifunira mu kwonoona oba kutereeza. Oli bw'akusabanga nti mpaayo experience ya myaka 5 oteekwa okuba nga either olina ebintu bye wakola obubi ne bakuwabula oba bye wakola obulungi okumala akabanga. Kakati omunnansi wa wano yali talina nsonga lwaki tajaganya nga bamuwadde economy wabula nga tumanyidde ddala nti experience agenda kugifuna mu kubaako byayonoona amala abeeko kyakola kikyafu. So ate bw'otamuweera ddala
ekyo kye kimpisiza ddala nze obubi era nze mu bulamu mmanyi experience ya mugaso nnyo kyokka saagala muntu agisaba muntu era nze nyiigira nnyo omuntu agamba nti omwana ono azze ku mulimu ndeetera 5 years experience ate oyo yamugamba bw'atyo munyiigira mwattu mukyawa kikye mba njagala nti omwana ono bw'ajja ku mulimu wano njagala providingewo service eyo gy'aba providinzeewo nga tomusasula oba nga omusasula ekitono aba afuna experience eri ggwe gy'ogamba kakati oli kyova olaba omwana yakava Makerere ng'omugamba 5 years experience ku ssomero tebafunayo experience ku ssomero bafunayo magezi n'olwekyo experience bagifuna by doing nga kyokola okyonoono oba okitereeza nnyo so kati Amin ye yagamba abaana bano bafune experience mu economy yaffe nga bagyonoona oba nga bakola ki yalina abawabuzi oba yalotanga bulosi n'akeera ku makya naga kino kikole tewali muntu ataba na bawabuzi tewali muntu ataba na tabaayo atabalina naye nga tuze mu bwaliwo mu budde obwo Amin yabayina abangi osobola obbaayooko ng'ojjukira ng'asobola nga Amin asobola bangi abaali mu gavumenti ye ba Mariamungu baani baali b'amaanyi nnyo Mariamungu mujjukirako kutta bantu nga ye atta bussi okutta nagambye abakulembeze bangi batta abakulembeze bangi batera okutta nga naawe bw'oyinza okukuba omwana wo nga togenderedde n'afa ebimu bibeera mu kubonereza ebimu omusanga oli abonereza ne wabaawo ekitagenze bulungi naye nga bw'otunuulira Amin alina ebintu bingi ebikola by'olaga nti ebikulagira ddala nti yalina abawabuzi twabadde twogera ku ekonome ye ekonome ye bw'ogitunuulira si ekonome yonna yokka bwe baakolanga ebintu ku mulembe gwa Amin byabeeranga bigumu byawangaalanga nze ntera okulaba entindo ezo ezibeeranga ku nnyanja ezo ze baazimba ku mulembe gwe olaba nga ate zo zaalinako okukunjawulo n'enguudo ebintu ebisinga zaalinawo okukunjawulo olw'ensonga nti abantu bali tebaalimu nfunirawa ng'ate balinako n'ow'okutya nti bwe nnaakola bwe nti omuntu gundi agenda kunkola bwe kiti fiya eyo gye yabakulyetingamu ate mwattu teba fiya jasi oli abakukulyetinzeemu disipulini nti ekintu kino tebakikwata bwe kiti si kyakugamba nti olidde kino kati katukwongere kino ekyo gundi eyo tekyaliwo so kyayamba nnyo okukola ebintu eby'omuzinzi so kati bino gwe byojja ng'olaba nga bigenze byeyongeramu tugeze nga ku mulembe guno n'ogamba nti amayumba gawezerwa population amasimu tegaaliwo TV ebyo bizerwa generation nti biri tosobola biziyiza waliwo ekintu ekijja nga tokyasobola kukiziyiza saawa zino tokyasobola kuziyiza kuba na ssimu in fact saawa zino n'ekonomeyo ne bweba ekyasinza okuba embi essimu ziba zirina okubeerawo mu ggwanga oba okitegeera ekonomeyo ne bweba ekyasinza okuba embi TV ziba zibaawo mu ggwanga eryo kati ebyo tebijja ate eyo tebankulaakulana eyo generational changes oba okitegeera generational changes n'olaba nti omwana gundi alina ekintu kyatandibadde nakyo pikipiki zaaze eyo generational change si kukula ku economy kiba ekyo tekikyasobola kwebeereka ekyo kibanga kwayuuya nti njagala kwayuuya nti nnwanye n'okwayuuya so economy eri yali ebuuminga ng'olaba bagifaako kati ate eno eraga yaamu ate wano wetwandisuubidde nti wano wewandibadde wasibwesira kubanga abayizze bangi naye ate nabo bwe baba bakola ebintu byabwe buli omu akola n'afunirawa nfuniddewa nkoze ntya kyova olaba bakuleetinga emirimu oli n'agamba nti kati nze ngenda kubeera mu politics ng'agututte nga mulimu
security ya Amin n'omulembe ogwo yali eyimiridde etya? Kuba nina ensonga lwaki nkubuuziza ekintu ekyo. Kiyinza okubuuza after security ya Amin Abajaasi baali basiiwufu nnyo kuba ne ku omulembe guno bagamba amagye gaafuna empisa ogw'omulembe guno kugali emirembe egyayita. Gali ekintu kyonna kasita kiba nga kijja mulundi gusooka oba tomanyi nnyo bw'okikwata. Kati omuntu eyafiirwafiirwa abantu be kizibu nnyo okufiirwa abantu ne mumusanga ng'emmotoka zaamutomedde. Kizibu nnyo okufiirwa omuntu omulala emmotoka n'emutomera kubanga azaakiraba continuously. Kakati si kyangu nnyo ate nno si kya bwenkanya kujaajinga magye gali agaali gatandika obutandisi ng'oba oli awo tetumanyi na magye galina kweyisa gatya. Si kya bwenkanya okugajaajinga ne generation ate endala nga tumaze okufuna ku experience nti amagye galina kutambula bwe gati. Kakati eno discipline ebaddewo emabega ey'amagye olina kugitunuulira ku mulembe kukyuka generational change ne experience ng'oli amaze okumanya nti amagye amatuufu galina kweyisa gati. Era ojja kwekanga nti singa abasembi eno era be baasooka era gandibadde geeyisanga gali, omulala n'ajjaawo ng'amaze okufuna ku experience ya gali n'agamba amagye tegateekeddwa kweyisa bwe gati. So ebyo bigenda bijja oluvannyuma lw'okufuna experience kubanga gano gasingako ku gali discipline naye galimu experience nti abagakulira balinako kye baayiga okuva wali nti gali gaagwirawa. Kati ffe katukole bwe kiti, buli wolaba omuntu ng'alina ekintu ky'akoze n'akikola obulungi oba n'akikola bubi, naawe kikuwa ekyokuyiga ogamba kati wali we yagwira nze kankole wano. So tekiriimu nnyo tekiniiki ndala. Kigambibwa nti Amin yawambako ennyonyi y'Abafalansa ku kisaawe. Amaanyi yagajjawa? Security yalina y'amaanyi, ebyokulwanyisa byali by'amaanyi oba ffujjo lye? Amin byonna bizingibwa mu kiri kye nkugambye. Amin yali ayagala nnyo eggwanga lye kubanga yatuuka yali yawamba baaki baali balina kye bagatta ku ggwanga. Amin yatuukako ekiseera n'ayagalako okusalako ekitundu nga Katongo okukizza ku Uganda nga yagamba mu byafaayo eyo yonna ffe gye twali tuyita n'agamba ebyafaayo bitulaga twali tuyita eyo. Kati yalina ekintu ekyenjawulo ekyo kye yalina, yalinga bannationalists abo boolaba bannapoleon abo abagamba tugaziye nga tuyita wano. Y'ensonga lwaki yali yeetuumye na field marshal. Field marshal kitegeeza omujaasi oyo awamba eggwanga eddala n'aliteeka ku ggwanga lye. N'olwekyo ebintu ebisinga byonna yabikola nnyo olw'eggwanga lye lyamuli ku mutima. Era singa yali Mukama amusobozesezza okukola bye yali ayagala, oba oli awo nga taliiriddwamu na nkwe ziri awo, oba oli awo Uganda singa ndowooza nnene singa esingako weeri, kuba yali atandiikiriza ebyo bigamba yayitanga wano, awo mwatubba, wano mukola bwe muti, wano kiri bwe kiti ne bwe kiti. Abantu abasinga abo bannaggwano ne bw'obasoma bahitira ebyabalwanyanga tebyali binene. Agamba gundi eno ffe Germany ye yawangula First World War, mwatubba bubbi, n'agenda n'alwana. Kakitegeeza Amin yali agwa mu bantu abafaanana bwe batyo, bannapoleon baani agamba wano si we twali tuyita. N'olwekyo okulaba effujjo lye yakolanga ku nsi ezitali zimu lyasinganga kuva ku mukwano ye gwe yalina eri ensi ye. Bw'oyagala ennyo ekintu ky'olina bingi ebirala by'okola ebirabibwanga ebitali bituufu naye nga mwoyo gwo gw'olina. Era ky'ova olaba nti yali w'amaanyi n'ebyemizannyo byali by'amaanyi. Ffe twazannyako. Okola ensobi agamba olikirira ggwanga lyaffe, okolera ensobi ssasi. Singa bangi baafa ssebo. Tebyali bituufu bye tuwulira.
nagambye oleetanga buleesi lutambi n'otulaga evidence kubanga abantu bangi bakirunda baani bakafa basamba mupiira ku ttiimu ye. Bwe bagenda mu African Cup Finals twabeera bakubiri. Kyogamba tasobola kuba twali bakubiri. Singa yali kyogamba ekikopo okubeera owookubiri n'ekikopo aliwo asinga. Lwaki teyabagamba nti kemukomyewo nga muli bakubiri mwenna muteekwa kufa? Oba okitegeera? Wabula yalina bubeezi nti ekintu ky'ayagala ye yalinga akyagala. Kyova olaba ebyemizannyo byayitimuka olw'ensonga nti naye mwennyini ng'omuntu yalina ekitone ky'ebyemizannyo. Omupiira musambi waagwo, kuwuga muwuze, eggaali muvuzi waazo, byonna. Yajjojjomya abantu abali mu kisaawe ky'okuyimba. Okuyimba, Aristotle yawandiika ekitabo, nasomako mu kitabo kya Aristotle ng'awandiika ku music, n'agamba music is so powerful that it can start or stop a war. Aristotle ye yabiwandiika bw'atyo. Music oyo gw'olaba ali powerful. Kyokka wadda abamu kubafuga ensi eno erimu abantu babiri abakontana oba bajja na bajja. Omu abazungu bamuyita sitaani, omulala Katonda. Those two people contradict. Kyokka baaliko naawamu. Omu nga mbu aweereza mulala, sitaani mbu yali aweereza Katonda. Muyimbi mulungi. Ebimu ku bitone bye yalina kuyimba. Kakati enninga gy'atadde ku Katonda, sitaani omuyimbi, enninga n'eryanyi lye yateeka ku Katonda, ojja kwekanga ekibinja ky'alina kingi nnyo. Oba okitegeera? Sitaani omuyimbi oba sitaani ow'ebitone. Kakati music ono alina omwoyo gwe sitegeera. Ekyewuunyisa nti Katonda taliyimbako obulamu bwonna. Okuyimba ebiseera ebisinga kubaako ky'otendereza oba ky'owaana. Kati Katonda aliwaana ani? Asobolokera ku makya n'ayimba ndi mazima wanvu. Gwe kennyini nga weewaana. Gwe mwennyini gw'alina okumuwaana. Okuyimba singing kubaako ekintu kyonna ky'otendereza. Oba otendereza mukazi, oba otendereza mmere, oba otendereza Katonda, naye kuteekwa okubaako ekintu kyonna ky'owaana. Kati Katonda talibaayo na kintu kyonna ky'aliwaana. Kuba yali waggulu wa byonna. Kakati okuyimba kuteekawo embiranye. Oli eyali ayimba ennyo okugambya embiranye yagissa ku Katonda. Oba okitegeera? Era bwe bajja wano ne bagamba abakola ebikolwa ebya sitaani n'abakola ebya Katonda by'ayagala, nga tuli ku percentage abakola ebya sitaani bangi nnyo. Olaba competition eyo gye yateekawo oli eyali ayimba. Kati omuntu yenna ng'ali mu music bw'amala n'akutolokako bw'ati oba ng'ali mu kintu kyonna ekipraising oba ekibaako ekintu kye kiwaana, bw'akutolokako bw'ati aba agenze. Y'ensonga lwaki olaba nti omuyimbi bw'ayingira ebyobufuzi tasoboka. Eri e Ukraine efugibwa oyo wa bitone. Kyagulanyi mwamugoba ku stage. Baani aba? Anti nkugambye bwe baba baamugobako, bagobako muntu w'amaanyi. Music ali powerful. Nkugambye oli amumanyi. Soosi y'okuyimba oli kabaka w'okuyimba yali ayimba eri. Yateeka nambiranye ennamba ku Katonda eyatonda eggulu n'ensi. So ne Amin yali mutuufu. Amin ayinza okuba ng'era waliwo ebintu bye baali bayimba nga bimukoona nnyo. Ng'agamba nga ye amanyi pawa y'okuyimba n'agamba ggwe tobiyimbeyo. Kyokka ate ogutali musango. Singa olaba nti music eyo mulaba, tuyinza okunyumya emboozi wano nga nnyingi. Naye neetakola nnyo ng'oli azze n'ayimba buyimbi kubanga oli bw'ajja n'ayimba bayinza n'okumufuuwa. Twakogeera bigambo bino singa mbadde naakayimba ennyimba nga 20, singa mu nsawo nninamu akakadde.
ng'abantu bali kunfuuwa bufuuyi nga bagamba oyimbye bulungi. N'olwekyo Amin bw'abanga kituufu yalwanyisa ennyimba oba abayimbi, nkugambye music abeera powerful. Music kintu kiri very very powerful and sensitive. Olaba kaana kato kaba ku bbeere ne kawulira ekivuga ne bw'oba okuba kinu bwe kati ne kanyeenya akagere. Ekintu kyonna nga kitambulira ku beat kiri powerful. Nga tunaatera omumaliriza waliwo olumu lwe twayogerako naye ku Shemu n'ogamba waliwo amasiga 3 agafuga eggwanga era n'ogatusomera. Ku mulembe gwa Amin gaaliwo era gaakolanga. Gaaliwo era ne gakola. Ne gakola. Enjawulo y'okukola, nze bwe nnima naawe n'olima. Bwe bw'ofuna ensawo emu nze ne nfuna 10 nga ffenna tulimye obulime bwenkana oba mu bugazi bwe bumu si musango gwange. Kyokka ate nawe si musango gwo okufuna ensawo emu. Naye enjawulo eriwo nti kiki kye tukungudde? Gaaliwo ne bye kifaananyi. Nga si kifaananyi, bye gaakungula byebyo kubanga ebyo bye gaali gasobola. Parliament ng'omukulu agiwuliriza neeteesa n'emugamba n'emuwabula. Baaliwo ate ababaka tebaaliwo. Ababaka tebaaliwo. Simaati. Nga mpulira abasajja bagamba nti ye Kasa ayagalanga ekintu nga tonyumya Parliament. Baani abagamba? Nga bwe bagamba bwe twagala evidence eyo ejje. Emirembe gya Amin egyo ogiraba? Already technology yaliwo wano. Nga si mungi nnyo. Ate oyo atali mungi yasobola okukwatako ebyo akwate n'ebiri babituleetere. Oba tugamba n'eriisa eryali mu mpoma satellite yadduka nali. Ebintu ebimu twetaaga kunoonyereza butuufu bwabyo okusinga. Simanyi oba oluusi abamu babyogera mu mutima ki, wabula nze mu bulamu bwange nze saagala nnyo kupiininga muntu ku kintu kye simanyi, saagala kuwaayiriza muntu ku kintu kye simanyi. Njagala nnyo ekyo nze kye neerabiddeko. N'olwekyo nnyinza obutabitegeera nnyo, nnyinza obutakakasa butuufu bwabyo, wabula nange nja kuwa omu kubakkiriza singa nno mmala okulabako. Naye bwe mba nga ntambudde by facts ne mbaako bye nzize nga ndaba ne ŋŋamba naye kino singa Amin yakiwera kino kyandibaddewo. Satellite eyo yafiira ku mulembe gwani? Si gwa Amin ng'avudde mu buyinza. Kaakati gw'okufa mu 2000 tekikugaana kubanga siriimu oyo akusse wamufuna mu 8. Kuba we yalingawo nga mukulembeze ng'ekola. Anti nkugambye okufa mu 2000 ne bakuziika tekikugaana kubanga siriimu wamufuna mu 8. Kati ekyo nakyo si garanti. Tesobola kuba garanti. Tosobola kukyesigamako nti egundi yafiiridde ku mulembe guno, nti egundi ku mulembe guno kwe yakoledde bweti. Kiyinza okuba ng'ekirwadde kyali na mabega. Oba okiraba? Lw'olwadde si lw'ofa. Okuggyako ng'ofudde accident. Okusinziira ku byoyogera ng'osaba bwino, kigambibwa nti omulembe gwa Amin ogumala okugenda abantu baakuba embuutu, baajaganya. Baali bajaganya ki kye baali bawe? Baajaganya. Tewali mulembe gukyuka ne batajaganya. Teguliiyo mu byafaayo. Badde manyi akola ebirungi asiimibwa. Omuntu yenna bw'afuna change, olaba omuntu ategeka bassude ng'ate akimanyi nti guno omwaka ogwetoddeko oba ogwegasseeko gugenda mu ntaana ye, yeeyongera ku ntaana. Buli kintu kyonna omuntu kyatuukako ajaganya. Gavumenti yonna